Right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwenna gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Kaakati Erias Lukwago Road Mayor avuddeyo n'awandiikira Inspector General of the Government IGG, ndowooza yandibadde Betkamya, ku nsonga ezigenda mu maaso. Agende mu maaso n'okunoonyereza ku Hamu Amis Kiggundu amanyikiddwa ennyo nga Hamu okuba nti amalawo ekibuga. Agamba nti Hamu yandibanga alinayo motives emabega we, banoonyereze balabe intention ze ziri ki eky'okutwala Nakivubo ono yenna yenna. Agamba nti ekikolwa kino kikyamu nnyo era tebamanyi na motives ziri mabega wa Hamu kubanga ayagala kweddiza ekibuga kyonna. Agamba nti nno bannayuganda oba abasuubuzi balina ebbeeto era balina eddembe okweyagalira mu kibuga kyabwe, so si buli wamu kubanga babasendawo olw'okubanga tebeesobola. Jjukira nti nno kigambibwa mbu gavumenti yawadde Amis Kiggundu olukisa oluzimba olukulaakulanya omwalo ogwo ogw'e Nakivubo. Lord Mayor awanda muliro olw'ensonga agamba nti bino tebyakoleddwa mu good process era tebyayise mu nkola. Wuuyo mwewulirireko n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo. Hamu afuuse Hamu amalawo ekibuga. Hamu amalawo ebintu bya bannayuganda. Ate nga tukimanyi bulungi nti eyeeyita Hamu kifaananyi bufaananyi, naye waliyo abali emabega we. Nabagamba tutuuse okutuuka mu mbeera ng'ekibuga kino bwe tutalwana nga kiri mu mikono gy'abantu ba lubatu bwe bati. Hamu yatandikanga mpola mpola n'atwala ekisawe ky'e Nakivubo, kati bakifuula Hamu's. Era batwogerera ebikikinike ne babyogera nti mwe mulwanyisa Hamu, temulaba azimbye ekisaawe naye kati yapuuka property ye eyaliwo Memorial Stadium. Hamu n'addaawo n'akuba abatembeeyi, n'akuba ab'akatale ka Park Yard, bonna n'abajjawo. Abadda mu byalo ne bagenda, abaafa, abalala business ne zisaanawo completely, obulamu ne busaanirawo ddala. Naye eringa agamba nti gwe tolaba nti ensi ekulaakulanye, ekibuga kikulaakulanye, Hamu akikulaakulanyizza, naye ng'abantu abasaanyizzaawo. Ettaka n'alitwala ku bwereere erya Park Yard, n'addako omwala gwa Jugula. Hamu bwe yazimba ku mwala, emmaali y'abantu bonna mu Owino enkuba n'egitta kumpi kugisaanyaawo. Ye n'asigala ng'ayinaayina, bw'atambula bw'akimba, bw'agula abakanyama abatti bikawuula, bw'agenda n'agula mu social media ne media ne boogera bye boogera ne boogera, ffe twabagamba ebyo bituyita ku mutwe. Kati ndowooza asigadde kunona bulamu bwaffe, kyasigalizza. Kakati twatuuka ne tugamba nti Hamu tumuguleko emisango ng'azimbye ku mwala ogwa Jugula bweru w'amateeka, era ne tukola lipooti namutayiikanga State Executive ne tugitwala mu kanso ng'eraga nti tulina omusango gwe twali tugudde ku Hamu ogw'okuzimba nga talina plan. Ebbaluwa ya director waffe wa physical planning weeri, abaligo nga bonna bamaze obikolako, tufunye prosecution, tufunye criminal summons, file eguddwawo, charge sheet nga kisigadde kwata Hamu kumuteeka mu kaguli wano. Ne beekobana ne Frank Arusa eyali acting executive director, emisango ne bagivunjaga. Ne tuddukira mu kanso ne tusaba nti kanso please mutuyambe tukwasaganyize wamu kuba kanso ye topmost policy making organ wano, tusalewo ekyenkoberedde ku nsonga eno. Ekisooka tulagire Hamu akwatibwe aleetebwe mu mbuga z'amateeka abukangavulwe. Ekyokubiri ogamba tumuyimirize ebyo byonna byazimba ebiri ebweru w'amateeka. Ekyokusatu tubimenye ebyo byazimbawo tubikube ku ttaka nga Nema bwegamba, kuba Nema egenda mu banaku befufugaza nereka abantu nga Bahamu. Tugamba tukwate ku Bahamu tubimenye. Ekirala ne tugamba nti n'ebyapa byonna ebyateekebwa ku mwala Nakivubo bisazibwemu. Mulimu ebyapa eby'Abakitandwe, mulimu ebyapa ebyo by'Abahamu, mulimu Sirowa nayo yafunako akapapajjo, mulimu abalala nga Tayebwa,
right honorable deputy speaker mwawulire enkayana eziriwe yali alese ne plan ndi ba approving plan ye ne tugaana kakati naddayo n'agamba nti tumuwemu ploti endala ne babiyiseeyo mu parliament naye waali awo n'abalala bangi tugamba ebyapa bisazibwemu n'ekirala ogamba nti tuteekewo ekoligo tusibire ekoligo enteekateeka zonna ez'okuwa omuntu olukusa okuzimba ku mwala ne mu bifo ebyenkizo bwe bityo kyatujja enviiri ku mutwe kansa yatuulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna gye twatwala mu lipooti bwe twamala ogisoma ne bayisa resolution nga bagamba ebyo byonna bye muleese tubigaanye tebaakoma kubigaana ne bagamba mubadde mutaddemu n'ekigamba nti Frank Alusa avunaanibwa akangavulwe olw'okwekobana ne hamu okutwala omwala gwe Nakivona ejjugula tikyo nakyo tukigaanye naye tebakoma kukigaana ne bagamba tumuwadde n'ekirabo era ne bamuwa engule ne bamutikkira ne bamugamba weebala omulimu omulungi gw'okoze ne babiibya ne bajaganya mu kanso ne bakyaka Lord Mayor Erias Lukwago omwewuliriddeko wabula nga tweyongerayo nja kujukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinziro kubanga otuuliriza mbalamusizaako nnyo mukoliko obwakedde watana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga nawe otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano kakati Lord Mayor agamba yeetaaga Inspector General of the Government ave yanonenze ku hamu Kiggundu ono motives ebigendererwa bye ebiri emabega w'oku developinga omwala guno jjukira bulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu Prime Minister Robinah Nabbanja bawadde Amis Kiggundu olukisa okugenda maaso n'okusetingako properties aplanting properties oba azimbe properties ku mwala ogw'Nakivubo ng'era gavumenti egamba nti ono agenda kikola ku bubwe ewatali wadde government intervention government egenda muteekamu mukono era bamugambye ateekewo assets zaalaba eziyinza okuba nga zijjayo akasente ke okulaakulanya omwala guno bagamba omwala guno bugwekwekamu nnyo abamenyi b'amateeka era nga n'embeera gye gulimu si nnungi kyokka ye Lord Mayor agamba nti kino kimenya mateeka olw'okukola ekikola kino nga tebasoose kwebuuza ku KCCA saako n'abannema n'aba environmental degradation kati agamba nti no basaanidde babe nga bavaayo ab'ebitongole bino abannema basobole okuba nga baikkaanya ensonga eno babastopinge mu bunnambiro kubanga ekibuga watali kiteekerateekera bulungi ekibuga kigenda tandika okuba nga kifulaadinga n'okusinga bwe kibadde eyo complaint ye Lord Mayor Erias Lukwago gyawa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza olowooza ki ku nsonga eno olowooza omwala guno gusaanidde gu developing bwe guzimbibweko assets ekibuga kinaabeera kitya ng'olowooza kino kinaataasa ku mataba ag'omu kibuga oba kigenda kubanga kisajjula mbeera oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza sharinga commentinga likinga mbagala nnyo tugenda kubanga tukomawo mweraba